ready, taste it and love it. Prestige Margarine. Webale nnyo muganda wange gy'oli yonna mu ggwanga ddambe erya Uganda nanti Salamu TV etuukayo kwekuumira kuno kubanga okenkuka n'oyiga ewatateredde n'oterezaamu tuba ne ba Sheikh nga bw'akunnyonnyola ensonga ozitegeera bulungi kiyitirira nga Seeka atuleetedde ensonga ate ayina abamuvujjirira abasaamu akasimbi akole ekyo olwo abajja kyogera n'amaanyi gonna kubanga byonna biba birabise aba ataddemu amaanyi ge ate Katonda n'amuteramu bwankunsi okuba nti nno waliwo amugamba kikola ekyo tubeebaze bannaffe abachapa Gen Enterprises tubeebaza okuba nti nno muteeka mu programu eno ensimbi neba ng'etuuka ku bannayuganda ne banna Saudi ne banna Dubai ne banna Qatar bannayetukuba wala ge mazima naye byonna nga bikutuusibwako bachapa Gen Enterprises abakolera Prestige Margarine. Ndi ne Sheikh Ali Zikusooka nga bwe wamulengedde eggulo ayina ensonga ze yazze akuyitirayitiramu. Leero Sheikh bwe mbadde njogeramu naye n'agamba ayina kyamiisinga. Abavubuka abasinga bw'alwawo okulaba omukyala agamba nkumiisinze. Bw'aba yamusindise Ramadhaani eggwe amukubira essimu nga Idi etuuse nti mbadde nkumiisinga kati jangu. Naye ffe biki bye tugenda okumiisinga mu Ramadhaani. Katubuuzeko Sheikh oluvannyuma tugulewo omusomo ogwo obutereevu inshallah. Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sheikh Hamza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubeera nti atuwadde obulamu. Allahumma amin. Era tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti ate atukozesa. Era tumusaba Allah atufuula abakozi be ab'omugaso abannamaddala. Allahumma amin. N'abawuliriza nabo abafuula abawuliriza abalungi abawuliriza n'ekigendererwa ekisinga okuba ekirungi. Allahumma amin. Babeere mu abo Mungu be yayogerako alladhina yastami'una alqawla abawuliriza ebigambo by'omubaka ebya Allah n'omubaka we fayattabi'una ahsanahu ne balondamu ebisinga okuba eby'omugaso ebisinga okuba ebirungi ne basobola okubeera nti batambulira ku ebyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Leero nga bwe tubadde twegeezaamu awo nga tunajja bingi bye tubadde tulina okwogerako naye eddakiika zitukutte endowooza alina abawiiki ejja oba olulala inshallah ebitambula mu nsi katutuukire ku musomo. Omuntu bw'ayaniriza omugenyi bw'amugendako bw'aba nga yajja wanjawulo yaleeta ebyokulya abadde azannyisa obwana ewaka amumiisinga omuntu ayinza kusubwa ki ku Ramadhaani naga Ramadhaani egenze naye wano mpulira abatulaba abalungi ntwala omukisa guno okwebaza Sheikh Hamza ono okuleeta ekigambo tugenda kumisinga ki mu Ramadhaani. Hamza abaatukulembera bwe bawangaala ne mukwano gwabwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama baamutunuuliranga nga ne bayiga ebintu biki bingi ne babuuza ebintu bingi oluusi nga beebuuliza naye nga babuuliza naffe abanajja oluvannyuma lwabwe nga babuuliza naffe abanajja oluvannyuma lwabwe tusobole okubeera nti tufunamu tusobole okubeera nti bwe tuba tutambula mu nsi eno tutambula tuli beegendereza ku butya bwe tuteekeddwa okusinkana mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Omugenyi ono Ramadan Allahumma mukama waffe Allah tukusaba obeere ng'otusaasira otuwe ebirungi bya Ramadan. Allahumma amin. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutuma birungi bya Ramadan. Allahumma amin. Awa basiibye empeera yaabwe akkiriza okusiiba kw'abasiibye ya Rabbi. Allahumma ate empeera yaabwe agibawe. Allahumma amin. Sheikh Hamza omugenyi ono tugenda kumumiisingira ddala naye ani amiisinga omugenyi?
waliwo omuntu agamba mu nsubwa gundi naye gwe ani asubwa ani amisinga omugenyi ani asubwa omugenyi era mugenyi ki amisingibwa bibuuzo birungi ani amisinga omugenyi era mugenyi ki amisingibwa na nsonga ki ezimisingisa omugenyi ono Allah subhanahu wa ta'ala ganti la'allakum tattaqun muntegere mumanye bano la'allakum tattaquna mukusiiba beba misinga omugenyi wa Allah ono abongedde okutegeera n'okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala nkukakasa Hamza nze naawe abatufaanana nyinza okujja simanyi Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya naye abalungi abayaniriza Ramadan n'omutima ogumu n'okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bakola ebyo byoyogedde oluusi ne baga nti gwegenda tosanye kubeera kumpi wano mu kiseera ky'omugenyi ono babyewaze babikoze ki babivuddeko kitegeeza nti abantu oluvannyuma lwa Ramadan Hamza bagenda kulwanisa nnyo obwagazi bwabwe mashallah bayize abantu tugenda kumisinga okulwana olutalo olutusembeza eri Katonda waffe nkufunye tuli mu lutalo saawa zino olututwala eri Mungu mu ihdina sirata almustaqima tuli mu lutalo okuvanga lumu Ramadan mpaka nga 29 oba 3 Ramadan mu lutalo olwa ihdina sirata almustaqima nga ne bwotuula mu swala ne bwoyimirira ekiro ne bwoyimirira mu tarawiya ne bwozuukukanga mukyala wo mulese mu buliri obeera ku ihdina sirata almustaqima ng'ogiwulira tulungamye eri ekkubo eggoloko nga kikuva ku mutima ng'ogiwulira ihdina sirata almustaqima gundi gwe tosemberayo ko Katonda toli mu kiseera kino si kikyo kya mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala ihdina sirata almustaqima tugenda kumumisinga omuntu atuuka ekiseera nga akola kiri kye watusomesa emabegako ye nafsi omubiri nga gwe gukola omwoyo tegukyali omwoyo gugenda kumisinga ebyagwo okukamala omwoyo guno gukaaba amaziga ebbanga lye gumala nga teguweebeddwa hakki yaagwo bwe gukaabirira mukama waagwo Allah subhanahu wa ta'ala n'aguteerawo ebyo ebigusembeza naye gusobole okubeera okumpi ne mukama waagwo Allah subhanahu wa ta'ala gufune ebirungi bya mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala nga gulwanagana tuli mu mbeera ya lutalo tuli mu mbeera walladhina jahadu fiina abafuddeyo okulafuubana mu Ramadaan lanahdiyannahum sublana tugenda kubateeka ku kkubo eggolokofu amakubo ga Allah gakutuusa eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala abantu Hamza bali mu masjidi abavubuka bali mu mizikiti eggulo nabadde kansanga kiro budde bwa kiro nimbuuza ebibuuzo ninga nti mulowooza nti mu kiseera kino senga oliwa saawa 6:2 gwe weerowoozeeko senga oliwa endongo zakubangako agenda mu ndongo tagenda yali mu Ramadan agenda mu kino tagenda mu akola kine buli kyonna ekimusembezaayo wala ne mukama we Allah subhanahu wa ta'ala nimbagamba nti naye mulaba olutalo lwe tulimu wakati waffe n'omwoyo gwaffe kubanga si lutalo lwaffe na shaitani olwa Ramadan shaitani Mungu agitusibidde si bwe mugamba shaitani Mungu agikoze ki agisibye shaitani Mungu agitusibidde omwoyo guno Mungu omwoyo gulajana guga mukama wange nsembedde abantu mbabuuza nti bana isaawa zino muliwa nga wallahi bali mu nyumba ya Allah kitegeeza nti Allah tagobanga ku bantu mu nyumba ye buli omu nga bwafaanana Allah tagobanga ku bantu mu nyumba buli omu nga bwafaanana kasitaga nti nzize waka Allahu akbar
tagobanga bantu era ekikukakasa ekyo nti ebiro bino abantu babiwa mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ne batuula ne bawuliriza ebigambo bya Allah olutalo tululiko era omwoyo tugulwanyisiza n'omubiri tubisembeze eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala naye shaytaani Mungu agenda jita n'omwoyo n'omubiri Mungu abite biddeyo mu mbeera y'okulya emmere biddeyo mu mbeera y'okunywa biddeyo mu mbeera y'okutunula biddeyo mu mbeera y'ensonga zonna ezigezaako kubanga ekigendererwa Mungu kyakuteera wano la'allakum tattaqun musobole okusembera eri Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala n'ebikolwa byammwe n'ebigambo byammwe n'entegeera n'endowooza n'ensomesa n'enneeyisa tugenda kweyisa tuti oluvannyuma lwa tetugenda kumumisi gwolowooza nti abadde tanywa mwenge olw'okuba Ramadan ebbanga lyamaze nga tagunywa afaanana atya yaguddeko ku kkubo ate nga kyekimusuula kubanga ekimusuula ku kkubo kunywa kutabula bwongo naye okuva omwezi gwe gwatandika mpaka kuno abantu bamwesiimisa naye yennyini alaba nga ateekeddwa okubanga bwatyo bwe yalibadde naye omugenyi oyo agenda ku misingo omugenyi addemu agwa abantu bagaye omugenyi yagenze naye tukola tutya awe wali ekinyusi tukola tutya nga olaba omwoyo gwagala kudda gye wabadde ogujje kola otya tukola tutya abantu bateekeddwa okumanya okutwaliza awamu Hamza gwe nange n'abatulaba abantu bateekeddwa okumanya nti teri yatonda mubiri yadde omwoyo okujjako Allah subhanahu wa ta'ala kituufu taliyo eyatutonda nga bwe tufaanana mu mibiri n'omwoyo ogwo oguli mu mubiri gwaffe ogutukozesa bino bye tukola abantu nabagambye ejjo nembaga nti ng'oyagala okumanya nti Mungu yatwazika ku kintu nga kya bbeeyi kye bayita omwoyo fa nabagambye omuntu ajje wano afe abantu balabe abantu byomwaga nti ebyo ebyokufa seeka sooka ogira ogumiikirizaamu ne bwe kuba kwegezaamu tayagala naye nembaga nti bajjamaa omuntu afudde abatanaaba nga tannafa abaana aba naye bamunaaza Hamza bwenfiira wano Allah kisembeze wala mwe mulina okunaaza naye olowooza nvudde wange nga sinaabi onaabi njogera bwenfa ngenda kwogera abikomaawo bwenfa ngenda kutunula kati omwoyo ogwo kitereke kya Allah subhanahu wa ta'ala kirabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde nze naawe n'abatulaba era ekiseera bwe kituuka Mungu n'akitwala obanga kifaananyi kyebakubye President Museveni mu office mumulaba Ronald Muwenda Mutebi Ssaabasajja Kabaka mu office mumulaba ayinza okubaako nekyayogera naye tabeeramu abamu kati oba kifaananyi naye Mungu bwakuwa omwoyo gwogwo kyekirabo ekisinga obunene Mungu kyatuwadde tukikozesa okubeera nti tumutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nakisa mu mibiri gyaffe tukola nafsi bino bikulu nnyo Hamza mukwano gwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe bayita Abubakar Siddiq yatunulamu aga nti ya Rasulallah ngenda nempuliranga omwoyo bino Mungu bye yatugamba kubanga oluvannyuma lw'omugenyi ono biri byo bijja kudda automatically obitegedde ebya Imran zuyina linnansi hubbu shahawati mina nisa omuntu yenna twamusaamu obwagazi bungi eri omukyala ddala omusajja n'omukyala bwatyo n'omukyala naye eri omusajja nawo batwegomba okamala
zuyina linnasi abantu hubbu shahawat obwagazi bw'omubiri obwagazi bw'omuntu butambulira ku bakyala abakyala butambulira kuki okujjako bano abagwenyufu mungu batuletedde a'udhu billah baaliwo bazze babeerawo naye nga beekwese nga bulijjo naye kati baagala kuteeka nsonga zonna mu lwatu nti ate zuyina linnansi hubbu shahawati min arrijali warijali wannisai a'udhu billahi minash shaitani rajim abekisiyaga ayabo abo mungu atutaase naye Allahumma amin ebifaananako omukyala n'omwami omulenzi n'omuwala essente min annisai والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة ebyobulunzi والحرث ebyobulimi bigenda abantu bagenda kuddayo mu faamu zaabwe ze babadde bawumuddemu abantu bagenda kudda mu nte zaabwe ze babadde bawumuddemu embuzi zange zimanyi biki omanyi tubadde mu tarawiya nga sifuna budde okitegedde akagambo ako kekasinga obukulu nga sifuna budde Allahu akbar zifudde obadde tofuna budde oli zifudde nti awe ziri kati kakasa nti obudde bwobadde owaayo bubadde era si bwa wano nnyo kakasa nti ng'omukyalo ono bwobadde omwesonyiye osobola omwesonyiwa kasi tokiteekamu lillahi subhanahu wataala kasi kakasa nti bw'obanga obadde tosobola kulwana kuvuma muntu mu mwezi gwa Ramadan kakasa nti osobola obutafuma muntu mu mwezi gwa Ramadan naye nafsi eno olw'okuba nti yo ammaratun bisuu'i ebyo kasita bisembera nga yeekugamba nti tunuulira ekiwato yebere kulagira wali kibi oyile bwayambala shariya era wekamukuta era ekugamba nti awasibye omusipi wotandikira kale ono bwe yalabanga ebyo biyitiridde najja n'agamba mukama we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakari yamugamba namugamba nti mukama wange mbulirayo ebigambo nga ngenda kubyogera ku makya omwoyo gwange gusigale nga gwa bbeeyi mu maaso ga Katonda nga nsobola n'okugulwanyisa nga nsobola okusigala mu lutalo lwa walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana abalafu bana mu kkubo lyaffe abalafu bana mu kkubo abalafu bana okunoonya mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subulana tujja kubalaga amakubo be bayitira okututuukako okay akati njagala mbyogere ku makya olunaku luno nduyitemu nga ndi omutima gutebenka mbyogere n'olweggulo nga buwungeera nkakase nti olunaku ndumaliriza buki bulungi nabbi n'atunulira mukwano gwe namugaa nti qul bwe bukeera idha asbahta bw'obukeesa qul gamba kino baddu ba Allah mukitegeere nagambye nti teri yatonda mwoyo na mubiri okujja kani Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga Allah ye yatonda omwoyo n'omubiri sekamza ebigambo Abubakari radiyallahu anhu byasaba Nabbi sallallahu amuyigirize ulira omusomesa eyategeera nti la hawla wala quwwata illa billah tewali alina busobozi n'amaanyi kukyusa kintu kyonna okujjaga yakikola mashallah taliyo alina obusobozi ku mwoyo gwo Hamza n'omubiri gwo kyova olaba Hamza omubiri ogwo si gugwo togulinako obuyinza bwankomeredde agulinako obuyinza obwenkomeredde mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba akulagira n'akugamba nti gukole bwoti onteekeddwa okugulabirira
kubanga sigugo gulina ekigendererwa lwaki gutondeddwa gulina ekigendererwa lwaki omwoyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala agukuwadde ogukozesa ebyo ebimusanyusa ogukozesa ebyo byayagala ogukozesa so sigwe byoyagala ogukozesa era buli lwolaba nga ogukozesa byoyagala ng'olaba osemberayo buli lwogukozesa ye byayagala ogenda okulaba ng'okola ki ng'osembera gyali tegerekase bulungi Hamza osobola okunguza eriiso eryange lwaki kuba nange ndyagala anti n'emmotoka eba yiyo emmotoka n'emmere gy'olimye naye eba yiyo kituufu naye byosobola obinguza nsobola lwaki tonguza liiso kuba liriyo anti nalyo liriyo liyinza obutaddamu oba oliawo mu mbeera yali kati ekyo Mungu teyakiteekawo ku byotunda kubanga kiki kyekyama kiki Allah subhanahu wa ta'ala era ekigendererwa ekikulu gwe kugakozesa kusoma Qur'ani eno kulaba birungi kulaba ayati za Allah subhanahu wa ta'ala kutunula waggulu eyo otunule waggulu olabe munyenyo olabe omwezi nga Nabbi Ibrahim bwe yabiraba tolowooza nti we yabyogererawo yali yakabiraba nedda kubanga yakula alaba ng'obudde bukyuka bukya buziba emunyenyo azirabayo ekiro omwezi agulaba naye obwongo nga tebunnaba kugenda kulowooza nti biki bino ye aya yaffe gye twasoma wano inna fi khalqi samawati wal ard kati Allah bw'akusaasira n'akuwa obwongo obusobola okuddamu n'otula wansi bw'otunulayo eriiso bw'oti n'ogaa nti subhanallah Mungu kino wakikola nekino kuba bakugamba Hamza nti emunyenye emu senga Allah agita netuula wansi wano ensi yonna egibikkako naye nga bw'ogitunulira bw'oti olaba ebayingana ki emu bw'eti Mungu n'agita obunene bweriko obwaguga bwayo ensi ntono nnyo ensi ki ntono nnyo nga bw'otunuulira ennyonyi nga eri wansi awo ng'olaba nnene neyambuka waggulu ogenda okulaba nga kafuuse katono naye nga nakyo sensi bwe kawansi olaba ennyonyi ennene bwaguga kakati olw'okuba nti teri ayina buyinza ku mwoyo namuki namuntu namubiri guno ebikola omuntu wulira omusomesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'asomesa ono asabye ebigambo mbulirayo ebigambo ebinambeera omwoyo gwange gubeera yaddeko gubeera kalekaleko guwona ebinene bye naaliguddemu nyiize mukama wange Allah ebyo bye tugenda okumisinga nti bwe tubadde wano mu Ramadani tubyogedde era abantu n'obalaba nga bali ku Mungu waabwe swala wakasitaba Allahu akbar buli omu n'akakasa nti mukama waffe Allah tuyita sawa yeeyo era masjidi dhuhuri nejjula asiri nejjula magharibi nejjula tarawih nejjula isha nejjula ng'abantu mwebali n'ennyambala n'ekyuka nina mukozi munange bamuyita Ray olayika omumanyi naye ennyambala ye kati bw'otunula olabira ddala Hajjat Sheikh kati awedde emirimu ebyo byonna tugenda kubimisinga naye tugenda kubimisinga senga tetukola bino nabbi byagamba Bakari sallallahu alaihi wasallam era n'okubyogera oteekeddwa okubanga omutima gwo oguwaddeyo nga bw'okakasiza nti Ramadani onajja n'okyukirawo bw'oyogera bw'okakasa nti ebigambo bino bwe mba ngenda kubyogera mbyogera nina ekigendererwa ne mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Hamza teriyo ayagala kuwaanibwa kusinga Allah Allah ayagala ffe ku nsi kuno tugiyita kabampaani oli ayinza okukola nga kyayagala bamuwaane kabampaane oba kitegeeza nti oyagala kukuwaana by'otakoze kyebayita kabampaani kati kyotegeeza okumuwaana aba yabikoze Mungu ayagala kankozesa ekigambo okumusuuta
mu luganda olwaddala olutuufu Allah ayagala nnyo okumusuuta era teriyo ayagala kumusuuta kusinga Allah era ne mu bye yakola Allah subhanahu wa ta'ala mwalimu okwesuuta fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin muntonda y'omuntu yagati natonda omuntu ne mujja mu mazzi ne mufuula ekinyama ne mufuula ekisaayi ne mufuula ekinyama ne mufuula amagumba fakasawna lidhama rahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin ne yesuuta ebyo tebikolebwa hatalinze ebyo tebikolebwa hatali Allah jalla jalaaluhu ne yesuutamu bwe yatambuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo ebifawuka kutegeera kw'omuntu n'obudde era nga bwe yadda ne bagamba nti Bakari mukwano gwe ate leero alimbye n'asukka eddalu lye lirabika lirinnye likuze atugambye yagenze e Baitul Maqdis mu kiro kimu n'agenda ne mugulu nadda naye Allah bwe yali akyogerako yaga nti bino si bya bulijjo yaga nti subhanallahi ne yesuuta ekigendererwa kyange mu bigambo bino Hamza by'okugamba nti okusuuta kukulu bye bino nabbi byasomesani byagenda okusomesa Bakari ono amugambe nti Abubakari bino bikulu bw'okola bino b'oyise ku makya mukama waffe mutandika na kumusuuta bw'oba oyagala okusigala ng'omusemberedde tandika n'okumusuuta n'ayagala okusigala ewa President Museveni alina okumusuuta n'ayagala okusigala ewa omugagga alina okumusuuta n'ayagala okusigala ewa Hamza alina okumusuuta n'omwami ayagala okusigala n'omukyala alina okumusuuta n'amugambayo obugambo ne bumusanyusa ne bumutebenkeza ate nga Allah subhanahu wa ta'ala asaanidde okusuutibwa kubanga byonna bibye Allahu akbar tewali kyogamba muno kati kino kiri mu ngalo zange lillahi mulku samawati wal ard subhanallah ebiri ku nsi ne mu ggulu byonna bya Katonda lillahi subhanahu wa ta'ala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba gamba nti Allahumma fatira as-samawati wal ard Allahumma fatira as-samawati wal ard nkusaba mukama wange naye nga nkakasa nti eggulu n'ensi 7 n'amagulu 7 tebyaliwo fatira as-samawati wal ard gwe mutandisi wabyo gwe omanyi wabijja gwe wabiteekawo Allahu akbar Allahumma fatira as-samawati wal ard azizaayo ebyananyini amuwadde ebibye n'amugamba nti alimul ghaibi wash-shahada mukama wange simanyiyo amanyi byekwese mu mitima gyaffe simanyiyo amanyi byekwese mu bwongo simanyiyo amanyi byekwese mu mitima gy'abalala gyendi عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه وقلنا نقصد الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه omulabirizi wa buli kintu kyonna ate nga gwokirinako ekiragiro amugamba nti kakati ebyo bw'omala bimugamba ng'omusuuta mukama waffe Allah ng'omukola ki ng'omusuuta mukama waffe Allah kati mukakase nti kye yakutondera kyoliko mukakase nti kye yakutondera kyokola ki kyoliko kino kyobozaawo oluvannyuma lw'ebyo ebisatu Allahumma fatira as-samawati wal ard kimu alimul ghaibi wash-shahada bibiri rabba kulli shay'in wa malika bimeka bisatu obizizaayo wa mukamawo Allah yo haki ya Allah ogimuwadde kakati gwe naawe teekayo ku hakkiyo omutegeeze nti nze bye wantuma oba byonjagaza byendiko naddala ekisingira ddala obunene omugambe nti ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta nkukakasa mukama wange Allah nti taliyo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako gwe
bw'omala ekyo saba naye byoyagala ebyokkuba ez'okumpi naye mukama waffe Allah mugaa nti a'udhu bika min sharri nafsi. byonna byolina okwogera kano tokwerabira kakulu anti tugambye tumisinga tuli mu mbeera erwana tulwanyisa omwoyo ogusigalewa ewa Allah ate bino ebibi bigenda tusemberera ate era tubikole kati omugamba nga tonnabigala nomuga nti a'udhu bika min sharri nafsi kama wange Allah omwoyo ogenda guta omubiri ogenda guta emmere ngenda kuddayo abakyala ngenda kuddayo naye a'udhu bika nkusaba onkingirize min sharri nafsi byennyinza okukola nga tebikusanyusa tebikusiimisa nga biva kunze ng'omugenyi ono agenza abadde ankugira gwe mbadde nswalira kati neewogomye gy'oli mukama wange Allah osobola okunteerawo ejjiji ku buli kye mba ngenda okukola nga kibi. Omugenyi ono agenda tugenda kumumisinga ntitubadde tulinamu ku maanyi naye kabwejumbira Mungu yamukwata dda n'amussa ku njegere oba temukimanyi idha jaa Ramadan bweba etuuse futihat abwabu ljanna emiryango gy'ejjanna giggulwawo wa ughliqat abwabu niran emiryango gy'omuliro ne giggalwa wasuffida shayatin shaitani ne bakaliga ku njegere kati bagenda zita ku lwokuna tujja kuba tulinze mwezi guboneke enkya tusaala nga ne shaitani batandise ozikisumulula enjegere kati nabbi sallallahu alaihi agamba Abubakar nti gamba ti mukama wange Allah nekingiriza naawe ebiyinza okunzija ku byembaddeko mu mugenyi ebiyinza okunzija ku mbeera gye mbaddeko nga nswalira omugenyi ono nga biva ku nze nzennyini min sharri nafsi nga biva ku nze nzennyini wa sharri shaitan ne shaitani oyo bagenda kumuta naye nkusaba naye ontaasa obubi bwe wa shirikuhu n'abo bonna abamuyambako oba wa awanuhu n'abo bonna abayinza omuyambako min aljinnati wannansi kuva mu bantu n'abaki n'amajinni ekyo si kikulu omuntu okuyiga bwe yakimala nabbi sallama n'amugamba yasaba kyanayogera ku makya neddi n'olweggulo si bwe kiri nabbi n'amugamba nti mukwano gwange wahina taati madja'ak nenga oyingira obuki obuliri bwo byogere olwo nno olukomera lunene oluyinza okuyamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akulongooseza omwoyo gwo walladhina jahadu fiina bw'abanga Ramadani agenze kati kozesa lulimi olwanagane n'embeera ng'okozesa olulimi ng'osuuta mukama waffe Allah ng'omukakasa nti ye mukamawo era ng'omukakasa nti yakulinako obuyinza era ng'omanyi nti bw'omugamba nti gwe gwe neekingiriza naawe kuba Allah yatugamba dda idha sa'alta bw'obanga osaba fas'alillah gwe sabanga Allah wa idha sta'adhta bw'obanga weekingiriza fasta'idh billah weekingiriza eri wa idha sta'anta bw'oba weesigamira fasta'in billah weesigamire Katonda kakati gw'osaba omugamba nti mukama wange Allah nze omwoyo sigulinaako maanyi guyinza okuntwala nnyo mu hubbu shahawaati eno mina nisa omukwano mungi gwe tulina eri ebitonde guyinza okuntwala eno mu hubbu shahawaati min alqanaatiri almuqantara min aldhahabi walfidda emaali guyinza okuntwala ennyo mu faamu walkhayri almusawwama guyinza okuntwala ennyo mu faamu y'ebimala nnimiro walharthi kuba naye Mungu yali amaze gati dhalika mataa'u lhayaati dduniya ebyo ebibabuzabuza mugenda kubifunamu naye bikoma wano ku nsi mataa'u lhayaati dduniya sanyu lya nsi akaseera katono wallahu indahu husnu lmaab ewa Katonda ewali obuddiro bulungi ennyo kakati ogenda kuddayo otya muhubbu shahawaati ono nedda kakati bwetumala edduwa eyo tugisoma ku makya olweggulo naye ng'oyingira ki
abatulaba bajiddemu bakitegeere nti nabbi yagamba Abubakar nti gamba Allahumma fatira as-samawati wal ard Allahumma fatira as-samawati wal ard alimul ghaibi wash-shahada alimul ghaibi wash-shahada rabb kulli shay'in wa malika rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه الدعاء tugisoma kumakya olweggulo naye ng'oyingira obuki n'obuliri sawa emirundi esatu kati omuntu hubbu shahawaati ono bimututte akola atya musajja wattu akola atya mukyala wattu okulaba ng'akyayinawo ka connection ne mukama we Allah subhanahu wa ta'ala tova ku swala nga bwe nakugambye nti ejjo nakugambye nti as-sala wa ma malakat aymanukum naye era mukama waffe Abubakar yabuuza mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amugambye nti mbuliraayo ku bigambo bye njogera ng'eswala ngimaliriza Nabbi yamugamba nti bino bihubbu shahawati dunia biki bitutwala nnyo naye buli lw'omaliriza ng'eswala mukama wo mugambe Allah mugambe Allahumma ai Allah mulezi wange inni mazima nze zalamtu nafsi nelyazamanyiza dhulman kathira olyazamanyi olungi ennyo oba obulyazamanyi obungi ennyo dhulman kathira obulyazamanyi obungi ennyo wala yaghfiru dhunuba illa ant tewali asonyiwa bibi okujjako ggwe faghfir li nsonyiwa maghfiratan min indika olusonyi oluva gy'oli warhamni onsonyiwe onsaasire innaka antal ghafurur rahim mazima gwe musonyiyi ate ow'ekisa tutambule Allahu akbar nga bwe tugenda okumisinga biri bino Mungu bw'agenda okubituwa tukoleki abantu bafeeyo okusoma eddiini yaabwe bamaama bafeeyo nnyo okusomesa abaana eddiini kikulu abantu bafeeyo okumanya nti emitima gyaffe mu mibiri gyaffe gikola kinene nnyo okusemberera mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha mazima Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa tatunuulira Hamza bw'ofaanana bulungi mu eyo feesi kuba abalungi bangi abakusinga naye kwekakasa nti gw'oli ttaka nze ndi ttaka oli ttaka liri mchanga esimu eno bagiyita smartphone kati gw'oli smart soil ndi smart soil Mungu bwe yali yakutonda muki muttaka nga bw'ogamba n'agenda nga akuteekateeka nga bw'olaba ebisimu byaffe bino ebyatusooka wano ebisimu ebinenenene ebyo biriwo ebityo kakati kitambula ne kibeera kinene ekisimu ekyasooka wakirabako okyali mwana muto saagirako naye sekashirafu atera okuba nabyo abo omusajja abakulu abo abedda babeera bakigulanga mu myaka egyo ng'akiteeka wano n'atambula seruteero oyinza okuba erinnya tolimanyi bulungi andimanyi waliwo nakati weebiri ebinene ebyo nga kyekitambula ekikuuma omuliro tekuliiko whatsapp tekuliiko tekuli kamera tekuli biki essimu ne zijja nga zikola ki nga zivuga nga zikulaakulana zikyukakyuka bw'atyo omuntu bwe yali ttaka Mungu n'amugjayo n'amuteekako kino n'amaliriza nga amufudde smart soil we yamuweera ki we yamuweera omwoyo n'otandika okulaba n'otandika okussa n'otandika okwogera n'otandika okuwulira n'otandika okutegeera n'otandika okutambula n'oyavula n'okola ki n'omanya nti ndya n'omanya nti njagala nkyawa ebyo byonna bikufuula omuntu atali ttaka lino lyolinnyako Allah n'akuyisa mu process ez'enjawulo kati gwoteekeddwa okumanya nti oyo yakuyisa mu process ez'amanyi nti oli ttaka naye ekyobugagga kye yakuwa gwe mwoyo n'omutima ogugenda okukulagira kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tatunulira inna Allah la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum. Allah tatunulira Mungu tatunulira buno obukanzu ebiseera ebisi tebulina nnyo mulamu kubanga bangi ababwambala era nga tebali si balungi. Mungu tatunulira kirevu kyo n'olowooza nti bw'onooba okirina omaze. Mungu tatunulira ngoye zo n'olowooza nti kimala wadde nga bimu kubikola omuntu. Ya bani adama kad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha webiri naye ekigendererwa ekikulu inna allaha yanzuru ila qulubikum ya hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tumaliriza nti ebigambo bino okubyogera si kuyita bulisi ku lulimi naye fuba okukakasa nti birina connection n'omutima gwo ng'obigamba mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyava agamba nabbi we Muhammad nga atusomesa nabbi n'atugamba nti ala inna fil jasadi mudgha. Hadithi mpamvu halal bayyin haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Nina agamba nga amaliza yaga nti ala inna fil jasadi mudgha. Omubiri ogwo gulimu ekinyama idha saluhat Mungu bwakusaasira ne kirongooka saluha al jasadu kullu omubiri gwonna Mungu agutereeza. Wa idha fasudat bwekifa fasuda al jasadu kullu. Basahaba ne bamubuuza nti kyekiri wa nabbi n'agamba nti ala wa hiya al qalb omutima. Tulongoose emitima gyaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tulongoose emitima gyaffe ne bannaffe. Tulongoose emitima gyaffe ne betuwangaala nabo. Bakyala baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe, bakama baffe, balongoose nabo emitima gye tuli. Mungu atutambuze mu nsi muno nga bye twali badde nga tetulina kye tumisinga mu Ramadan. Naye bwe tutakola ekyo Ramadan tugenda kumumisingako buli every bit of it. Abagagga emitima gigenda kuddamu gikalube ebikomera babiggale. Ababadde bagaba ababadde balisa abanaku naye nga abanaku basigaddewo. Ababadde bakwata mu nsawo ne bawaayo bagenda kuddayo bafuke mukono gamu mugenyi agenze. Bali abantu bagenda ku missing enkola eno gye tubadde tukolamu. So n'ebirala bingi. Mungu agenda kulinda abaddu bajje basaaleko ekiro nga tabalaba baga ajje Mungu nga bwabeera kisaache kiri kimuna aga nti ani asaba mmuwe nga wallahi abantu tebaliiwo naye olwaleero we bali mu kusaba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kati embeera gye tugenda okuddamu yeraliikiriza naye tusaba Allah agitutaase. Allahumma amin. Saba Allah wekisa. Amin Sheikh. Atuwa obulungi bungi. Allahumma amin. Saba Allah wekisa atusonyiwe. Allahumma amin. Ati nufusana taqwaha. Allahumma wazakkiha anta khairu man zakkaha. Amin ya Rabbi. Anta waliyuha wa mawlaha. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. الشيخ علي زكسوكا mulangira ateera looya kati bw'aba kutteko aba agenda kujjanjaba naawe otereere kuba amanyi wali ekirwadde ensi agitambudde agimanyi awangaalira mu bantu oba oli awo betwandigambye nti bebe kujjako ebyokuyiga ebikyasinze obungi kati bwakuwa ekyokulabirako olaba nga kitudde mu kifo kyakyo ekisaanira ddala. Njagala kusiibulira wano olw'obudde butukoze bubi ebigambo bibadde bikyawuma naye Sheikh nkusuubiza nkimanyi mumunyumira nnyo insha Allah nja muzza olulala. Programu eno ennungi ne bola twegazanyiza ekutuusibwako bannaffe abacapa Geno Enterprises bakolera lanzo genda ogule sabbuuni oyo anaaba ogenda omukozesa ojja kuba otuwagidde butereevu era olabe ku basheekh abalungi ab'enjawulo nga bw'olaba Sheikh Ali. Mbatumidde nnyo mwebale kubeera nga mubeera naffe mpaka we tutuukidde wano. Hamza Mulindwa ge mannya. Allah atusinkanye olundi nga tulina wabweru wa Ramadan. Tusaba Allah agituddize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. So ours pretty, taste it and love it. Prestige margarine.